Ensangi zino baseddu buto basosoka basanya obwana obuto nga bambi babuwe busaalumanya bungi obugudde mu katego kano wabula n'omulongo Kato John Senfuma nga musomesa ku Hillside College Emityana kati akabasanya omwana w'emyaka 15 ng'ono asangiddwa mu nju yaabwe mu Kyebandu ku Kyerisa mu division y'e Kawempe kyokkono gamumyuse oluvannyuma lw'okusangibwa mu nju eno era bamufukamizza nga talinnya. Gwani nze Senfuma. Senfuma niyogera amanyago. Oyine myaka emeka? Oyine myaka emeka? Oyine myaka emeka sebo? Yogere oyine myaka emeka? Yogere myaka jo. Oyine myaka emeka? Oyine myaka emeka? Oyine myaka emeka? Yogere myaka jo. Yogera amanyago emyaka gyo ne gy'okolera oyina emyaka emeka? Senfuma agezezzaako okukoowoola omutonzi naye abadde yamuvuddemu dda. Gwe okinye eki? Dini yogera amanyago. Gwani? Yenze Senfuma. Oyina emyaka emeka? Osomesaawa? Okolerawa? Hillside ki? Yogera Hillside College Mityana byogere. Leero genda kitegeera. Obadde oyagaza ki omwana oyo manyi alina emyaka emeka? Alina emyaka emeka? Wabula ono okugwa mu katego kano kyaddiridde obubaka obadde buyitingana ku mukutu gwa WhatsApp ono bwe yali yasindika ng'agamba nti mu kifo ky'okwonoona ensimbi nga bapangisa ebisulo bandibadde waka anti omuwala ensimbi abadde azeetaaga nga mu kwagala okukekkereza by'eyimu ku bimusudde mu katego. Okusinziira ku Luke OASG nga ye mmyuka w'omwogezi wa poliisi mu Kampala n'emiriraano ategeezezza nti omuzadde w'omwana ayogerwako amanyiddwa nga Shira yeekubira enduulu ku poliisi ng'ennaku z'omwezi 13 oluvannyuma lw'okusangibwa mu maka omwana ono gy'awangaalira era n'akwatibwa. Poliisi ekanyanya erina mu kaduukulu kaayo omwami ategerekese nti ye Senfuma John Kato alina emyaka 4 ng'era alina essomero ly'asomesaako Emityana era nga mutuuze wano e Mukono. Kigambibwa Senfuma yakwatibwa ng'ennaku z'omwezi 13 oluvannyuma lw'okukwatibwa ng'ayingira mu maka g'omukyala gwe nja okwogerako erinnya limu Shira nga teekateeka okubaako n'embeera eyo okukabasanya omwana ono w'emyaka 15 asula mu maka gano. Ekikolwa kino kyategekereka okuva ewa Shira oluvannyuma lw'okulaba WhatsApp y'omuwala gw'alabirira ow'emyaka 15 ng'ayogerezeganya ne Senfuma ono. Kyamuwaliriza okwongera maaso ye ng'omuntu okusindikira omusajja ono message mpaka we yamusaba okujja ewuwe babeeko kye bakola ng'ayogerera mu kifaananyi ky'omuwala. Senfuma eno gye yajjidde n'akwatibwa. Okusinziira ku basawo abakugu beekebeza omwana ne bakakasa nti ali mu mbeera nnungi ng'era yayita nnakabasanyizibwa. Omuwala yakeberebwa ne tukizuula nti tewali kyali kibaddewo mu masekkati g'abano era n'omwana naye akikkaatiriza tewali kyali kibaddewo. Lwetwogerera fayiro y'ono yaweereddwayo dda mu b'obuyinza era ng'ali ku poliisi ey'e Kanyanya. Yatwaliddwa ku poliisi e Kanyanya gy'akubibwa kati era ng'okunoonyereza kwatandise nga enteekateeka eziriwo zakuba nti no fayiro etwalibwa era omuwabuzi wa gavumenti okwongera otuwabula ku kiki tuyinza okuzzaako era tujja batwabulira ebisingako banaabaawo ekipya ekizuuse mu nsonga eno. Kassemateeka akyogera lunye naddala akawaayiro 128 aka Penal Code kalaga nti omuntu yenna agezaako okukozesa eryanyi nga kosa n'okukabasanya omwana sinakindi abakyala abazizza musango gw'amaanyi era abalina okusibwa emyaka 14 wabula agattibwako n'ebibonereza ebikakkali emirundi egimu. Nachayina Rose, BTM Community Report.